Power. Our power. People power. Everywhere. Mama, nsanyuse nnyo okulaba Sebuuka. Manage the crowds and the movie. He has been shot. Nkwaniriza ku mukutu gwaffe guno ogwa Lincoln TV. Embeera nga bweri omukulembeze w'ekibiina kya NUP Kyagulanyi Ssentamu fena gwe tumanyi nga His Excellency Bobi Wine nga embeera nga bweri nga bwe yakubiddwa amasasi mu kugulu era tukomyewo okubeera nga tukuwa updates ekiriwo kati bamaze ne bamutwala mu ddwaliro era ali mu ddwaliro Nsambya gye bamututte babeere nga bamukolako embeera ebeere nga etereera nga tetunaba kweyongerayo ngenda kuteerako muganda we Mickey Wine abeere nga atubuulira embeera nga bweri wali mu ddwaliro Ensambya. Amawulire gano gakusanzeewa? Amawulire gansanze nva ku jahazi era asoose okunkubira mugjeeko mugambe kwe tuddamu okuŋŋamba bintu bya kisiru naawe kakati kye mmaze kwe kubuuza mukyala wange leero lwakumeka leero ennaku z'omwezi mmeka kakati naŋŋamba terubanga nende ŋŋamba afuluzidde ya lumu epo si lumu epo naŋŋamba kiki ekiriwo neŋŋamba bano baveeko esimu endaddamu nekubya naŋŋamba nali nkulimbyeko kakati ate omutima ne gutandika okunkuba kati kwe kubira mukulu wange manager John naŋŋamba owaayi nange sinaba bitegeera bulungi nekankubire driver wa Bobby kakati nensooka mujjako nenkubira Nubian naŋŋamba munnange Bobby bamukubye okugulu kwonna nemugamba oli naye awo kati naŋŋamba ate nange siri naye kakati ate bwenzi mbadde nakavaako manager John nankubira naŋŋamba bamutwala Nsambya sirinze era bye mbadde nkola byonna wembirese nenjivuga paka Nsambya infact ndabika nze asooseewo ne wano badde nakatuuka ne manager John n'atuuka kaseera katono n'omukulu ne bamutuusiza bwe bamutuusizza ne bamutwala mu theatre kyendabyeko nti avuddemu omusaayi mungi naye mukama mulungi abasawo abamukwasaganyiza ne bamukolako ne bamala ne bamutwala okumugjako okumukola bagita x-ray so that ebakubye kubanga tebikurakinze magumba sinaba kumanya bulungi ku information eyo saagala mbalimbe naye kyensembeeyo nva kwogera naye mukama mulungi azza engulu naye bamutaddeko ekisementi kugulu era okugulu tasobola kusitula bulungi ndowooza kukyasanyaladde ndowooza kyekyo sinaba kufuna information yankalakkalira saagala kwogera byanjwanjwa naye nga ye azza engulu asobola n'okwogera naye alina paini y'amaanyi nnyo mu kugulu. Kugambyeko nti abasawo basuubira okuba nga agenda sula leero oba nga agenda mumuleka addeyo. Information sobola giwa public naye nze kingumiza omutima era n'okulaba nga nvaayo eri nsooke nzikeko eno wansi nti asobola kati okwogera era ekikulu mu byonna nti akyali mulamu omutima gukuba so kyekyo kyensinga nze okwebaliza Katonda mu byonna. Twogere emabegako awo nga 7 wadde tuli mu mbeera ya nnaku naye ennaku ziweddeyo ennaku z'omwezi nga 7 tetukyayogera kati nga 7 Saturday eno okoosa ekya tugenda kubeera ku Jazz Pier Munyonyo munansaasira soogeza kibuli kubanga nkutuseemu embeera nga bwe mugiraba naye era mbasaba tugume tubeereyo mumpagire kwegamba
simanyi bingi nnyo bya kwongerako naye Saturday eno mbasaba tubeere ffenna ku Jazz PM. Jjukira bwe babadde tebannaba mukuba amasasi, Bobi Wine ayina gy'abadde ava wamu ne ttiimu yonna eya NUP babadde bayina gye bali, wabaddeyo nga meeting, ate bwe babadde bavaayo abasajja ne babakuba tear gas, ne babakuba n'amasasi. Ngenda kuteerako video esembyeyo Bobi Wine eri gy'abadde nga ali mu meeting ne banne, nga bwe bamaze okuvaawo ate poliisi wamu n'amagye ne babasalako ne babakuba tear gas ate ne babakuba n'amasasi. Asooka olabe video eno just katono nnyo tubeere nga tweyongerayo. People power. Our power. People power. Everywhere. Mwagala njogere Kazinda. Mama nsanyuse nnyo okulaba ssebo katukyaza bakadde baffe mu Katonda, nyabo Honorable MP Antwala ffenna tutwala mu Akiso, ssebo Mayor, Deputy Mayor, bakansalazi mwenna, ba foot soldiers